Zoganya mumanyi ali mu struggle era ataina mundu alina kubeera na foko na simanyi wirusipanda means as a self defense awado yagala be nachi sigoma musala na pisa bana masasi yani bugwani bade musango nenga yera ngali mu struggle futu soja omuwide nti futu soja omwagazaaki osubira kubeera nachi naye muntu mabi kubonna gwe yakwata nakuba endulu yaliwa gwe bale pinga nagenda nawawabira yaliwa bali banyumirwa Zoganya yabawa kusanyu tebamanyi na kuyimba tebamanyi na kunyonya kiwato n'atanyumirwa singa buwanda bona amalusu Zoganya ali musitogole musubira nti ayine bajagendo batwalamu era ayine batwala yakobo butanda yakwana nsobi yani batote mu nnimiro mu bitooke mu mwanyi mu bikata full stop mutujeka kwa mpane wa likes na views mwagala okwasamilia kubana abantu bikasera ne musalya saliranga abantu emisango ne munafena fuyanga abantu bikasera abantu abali musitoga ne mbamana mangamwa amanyi bikasira mu muvumba mu kubamba mu kuza propaganda ate mwekanyini mazimwe mwakala banyamwe njagalo bale bewake bakako bonna bakuwa mu mirembe bonna bakuwa bagadde bonna abasanyusa obaina nawo abakakweba kako gwe baraba lokuba watandika okukweba kako bameka bakakweba kako musoke mbalembo zoganya ye bakakubanji nnyo mbushoni ye bakakubanji nnyo atusoza swaza nnyo hakusoza mwana wanyoko hatali wachikacho swala utatali wachikacho kuliko wa mwana wanyoko gwe bakako Mutu asamina munonya likes ne views nga munafuya bannamu Olufiganga bulijjo avudde ku nsonga za Zoganya yagamba nti Zoganya ebintu kale ebyalabikira mu butambi ebisi nti munnange mukiwulidde mbu futu soja mbu ebintu bye byali byakola ki byakwerindisa era n'abuuza ku bawala bonna be mugamba obalabikidde mu butambi ani yakuba enduulu mbani yakuba enduulu era katugambe mbu bati okuba enduulu ani yaloopa ku poliisi awo nno ye full figure ye bwatyo bwavuddeyo okuba nga defendinga General Zoganya awo nga tuvuddewo tubadde tukyaliyawo omwana n'akatutema n'agamba nti amasanyu gennina gamwoki wagonja koffe kiki ko ye kandubaviire ku ntono gano mwagategedde Muhozi Kainerugaba anti ye CDF General Bichani mbu agenda teka okwekalakasa banange tambuza video temumenyera bwerere n'omusana mungi agenda teka okwekalakasa mbu ku embassy ya Germany olw'abazungu bana bajja abakola ba auditor ba Germany ba ambassadors mbu okuwakanya etteeka lya UPDF okukozesa abantu babulijjo mu koti z'amagye we bali wakanya bwe bakwata misconduct diplomatically mbu kalaga teka okwekalakasa neyongera okwebaza Joel Ssenyonyi you outsmarted everybody else the international community actually recognizes actually kwe kusimba kulo kuchasinza okubeera mu ggwanga Uganda boycott mutufu tukwebaza webali you out kati Muhozi plan jaina agenda pangisayo abavubuka abaffe tagenda babulwa kimanyi abapangise mukati mujja abavubuka mmwe mbaya kasene mugemwe kalakase kwembase nenga tukira mbageno sasula nabo eteka ligenda bakwatira mwera abasibireyo kyanaku nyo how these dictators make us really suffer ne batulumisa enjala ne batukozesa bye baagala anyhow yabagenda funa basasula bagende munabo bakayanira okubanyigiriza mu fetaga batunyigiriza era tubabasanya parliament okujiboycottinga tetukyagala kufuna comfortability mu operation mutunyigirize ngawe mwagala Joro mubaleke batunyigirize semambu akamashuno kubakadama mubaleke batujeka oba bubiri oba busatu tetukyagala funa comfortability mu operation omusogo gukendereko asabu nenda akenere ku beya amafuta gabede batunyigirize byonna babikole bena babikoze mukade passport visa na bikitekete byabwerere akujja ko sente bu mulope mbukate bakulabikiranga bakuyamba baga kimungo baviride mu gwanga ogende owangire no kumusana omaye musana okuli wano mugulabe emeka jonyigiriza n'abafanana nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ono yavudde n'agamba nti essaawa ya kakati we twogerera mbu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gamumyuse konze gatya koye munnange kamba nnyonnyole kuyaggayagga jjukira akyalina puresha y'okubeera nti tamanyi wa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu waali n'alyoka agwako ekyekango
ekya European Parliament yaganye omulikogonizing nga president w'eggwanga Uganda eyalondebwa ekyo kyo kyaganye essaawa zino eno yakutte omusimbi omuyitirivu ogutotomoka n'aguwa munnansi wa Amerika agende amulongoosereze image ye mu Amerika. Jjukira mutabani we Muhoozi engeri gy'abeera nti ebiseera ebimu tabasoba yagenda n'akola tweets waneeno tweets ne zireeta obuzibu kati kifundikidde kitaawe ayina kugula muntu n'amugula ensimbi empitirivu ennyo bagende bamulongoosereza erinnya lye abasajja basobole omulikogonizing nga president w'eggwanga Uganda eyalondebwa 2026 byabakama wabbira mukama wa akalulu naye we kiba kisakkiro kya kalooli kino mugenda kimira we kikomawo mukimira we kikomawo kyagaana okugenda kyakwatira wano mu bulago wano wabbira mukama wa akalulu ng'okabbira mu percentage ne mugaana n'otulaga engeri gye yakabbamu kale waakiri mwali tubuzaabuziza ne mutulaga ebyekisirusiru ne tugendera awo naye mwagala n'otulaga yakabba atya ke mwagaana okukatulaga wakabba ng'okamwera mu percentage ng'oli ali mu kitanda n'akugamba kati wano tuweewo percentage bwe ziti kagenda kubalakira nga kisakkiro kya kalooli mu bulago ate this time round we are not ready to give up and we are not ready to be diverted so ever tuli ready okubeera nti nno tulwanirira ensi yaffe tugifune oba tutya oba tunaaba tusigadde omu oba naye nga tugirwaniridde paka ku lasti kati ssaawa zino eno Museveni awulira nga ekyokubeera nti nno ensi nga zi UK nga za America tezinnaba mukonsidaringa nga pulezidenti wansi wa ggwanga lya Uganda va ku zino Tanzania that is rubbish simanyi Kenya simanyi Rwanda East Africa muina makulu ki naye kati Museveni ayagala bali basobole okubeera nga bakola ki bamulegitimizinga kati essaawa zino kyali mu kugula naye newe munaakigula. The truth stands. The true elected president of Uganda is none other than His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Sawa zino mulina pressure temumanyi musajja waali n'ebisiikirize byammwe mubitya kati ate EU oba European Parliament ebataddeko ka pressure yabiganye kati mudduka musasule babalongoosereza erinnya mu America bwe mubanga ddala muyimiridde nga musobola okwemalira lwaki mudduka mulyoke musasule omuntu just an individual omutitimbi gw'essente guno eno ng'omuna Uganda ali mu kubonaabona wabula mumulwanira kimu kubeera nga bakulikogonayizinga nga bakkiriza nti yegwe pulezidenti w'eggwanga Uganda nkukakasa America newe naavaayo neekukkiriza nti yegwe pulezidenti w'eggwanga Uganda simanyi neekukongulate like they congratulate you. Tugenda kujja wano tulyoke tusabula America tujja kujjayo n'oluzungu lwonna lwonna lutusigazza mu bwongo tujja kubigatta ebigambo mu luzungu America ejja kutuwuliramu egeza neekusindikira ka konguzi oba gwe bannayuganda gwe baalonda mwabba obuwanguzi bw'abannayuganda misana ttuku kuli tekwali kulonda wabula kwali military takeover nga 15th it was a military takeover nawe ogamba mbuno oyagala bakuconsideringe bakurecognizinge bakulegitimizinge nti yegwe pulezidenti w'eggwanga Uganda omutuufu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ye pulezidenti w'eggwanga Uganda era kati mission gye tuliko yakubeera nti abasajja abakurejectinze abaganye okuconsideringa tubateekako pressure ate bo balegitimizinge His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti w'eggwanga Uganda ng'abannayuganda gwe baalonda 2021 obeere mweyo entebe naye ng'ogirimu justi ne bano nanti wagambye nti ogenda kusala ogenda eri mikwano gyo abachina n'abarasha bw'oba wagambye nti ogenda kukolagana n'abachina n'abarasha kiki ekikukwasa omusimbi omuyitirivu n'oguwa omuntu omu asobola okuteerayo akabega n'oguwa omuntu omu omusimbi omuyitirivu nga munnansi abonaabona ezo ssente zamwibwa musolo mu malwaliro tewaliyo ddagala naye n'obwe ssente zino zonna zaa n'ozikwata n'oziwa omuntu omu olw'okuba gwe oyagala okwekuumira mu kifo olw'okuba temwagala kutabukulembeze mwagala kusigala nga abannayuganda mubatulugunya paka lasiti waakiri mukwata omutitimbi gw'ensimbi ne muguwa omuntu obuntu asobole okukwogererayo akukiriningira erinnya lyo mu maaso g'Abamerika bakereki bakusindikira nti konguzi
bakukkirize nti yegwe pulezidenti w'eggwanga Uganda bakikole tugenda kubalumba nga nnumba nabo twetujja kubakkiriza kwebaka Abamerika bageza ne bakusindikira ka kongs oba binene ensi yonna ekimanyi buli kimu kiri on camera mumwalowooza mwashatinga internet down abantu basobola okukwata videos abantu balina evidence. President w'eggwanga Uganda, the true elected president of Uganda is none other than His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuvuddeyo ono ye bulijjo agamba nti yajja kufiira ku mazima. Agambye nti sooka otuule wansi weebuuze lwaki abaana bonna aba bodyguard abaali ba mbu nga batambulira ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bawulira ye yekka. Akuwadde example nga ya Eddie Mutwe, Akirewo Kivumbi n'abalala nti lwaki n'olunaku lwaleero bakyali mabega w'emitayimbwa. Agambye nti tugende mpola mbutuulize vidiyo eno mbu bwe tunaamalira katambi kano tujja kuba tutegedde. Mpola mujja mu kumanya lwaki Eddie Mutwe, Akilewo, General Gaddafi ne security naddala security ya president gyasinga okukkiririzamu nga yo ewuliriza order za president zokka lwaki bali mu kkomera abala lwaki bawaŋŋanguka. Mugendagenda mu bigendagenda byejjayo mpola ne wakuliyetingibwawo ka group awo buli abaana abali solid nga bakkiriza president ne babafulumya ne waba wakuliyetinzewo security ye nga ye alaga yeyina okubeera ku president naye ate nga order inazize. Mugendagenda mumanya lwaki president yatuuka naye n'akuba mu ttooki n'agamba nedda bafuuti soja mudde ewaka n'abaako ekibinja kyeyegobako daga amwe mudde ewaka wennaabanga ne gyenda zaabaayo kabateekinge over babeere nga be bakulembedde security yange. Omanyi ffe tubyogera ne mugamba tulina betulumba naye kumbe omusajja mugezi nnyo president waffe omusajja mugezi alabira wala. Mumwebuuze lwaki security ya president yakwatibwa yonna kyokka security ya president okwatibwa ne babaawo akabinja ke baakuliyetinga awo. President yali musajja mugezi yagambirawo from day one abaana ba ovulo balina kubeera eri mu maaso besibe balina okubeera ku security yange ng'alina top security ne top security n'eribwa yonna negibwawo ne babeera nga bano aba ovulo akabinja k'omukulu ke kalina okuba ke kateginga over. Mukiraba ekintu ekyo omanyi nkola vidiyo zino nga z'abagezi kati gwe omusiru osana kuziyitako kubanga zigenda kukulumya omutwe omalirize ng'owandiise ogenze mu comment section kuvuma naye nga tobitegedde. President waffe musajja mugezi nnyo. Bano abasajja balina ebibala ebinene balina ebibala ebinene bali mu kuzimbira muli eri mu president mwe bazimbira. Ogenda kulaba president agenda kuba taliiwo bano bagenda kutuula ng'olukiiko balonde leader of opposition naye nga mu mateeka alina okumulonda ye Kyagulanyi ne bwe bajja kugamba bajja kuvayo bakupolote omanyi twagamba ne president yazza kugamba nze newe n'abasiriiwo ebintu bisigale nga byekola okusiba bannayuganda akatambaala naye twagala kubabuulira buli ali mu lukwe lw'okulya mu president waffe tumumanyi buli ali mu lukwe lw'okulya mu president waffe olukwe tumumanyi era tugenda kuba eŋŋanga tola batutiisatiisa ti muli batemu naye naffe mugenda kutulaba kimaafiya mwe mwezimbire mu Kyagulanyi ne nammwe mugenda byonna bigenda mu maaso. Sitoli ndowooza mugiwulidde mukopye mu kimu 2-3 agambye nti akatambi kanaagwerako mujja kuba ansa mugifunye lwaki abantu abo. In fact ayogedde ku General Gaddafi nayogera ku Eddie Mutwe nayogera ku Akilewo Kivumbi nayogera gyebali nga baluddeyo abaana bano baabakwata nga campaign tezinaba ebyaddala kunyenyetera abaana we baabakwatira naye n'olunaku olwaleero okulonda kwagwa ndowooza ne Museveni ajja kulayira abaana abo bakyali mabega w'emitayimbwa. Jjukira naluli mu 2021 abaana abo baali mu kkomera era twalonda ne tumala nga bali mu makomera.
awo nvuddewo ono ye avuddeyo n'agamba nti yandesabye bakadama mwenna nti bw'olaba ng'embeera eganye mu kiyumba wakiti toloka vaayo naye tulowooza kukola ekintu ekibi. Kino nasinzidde ku mwana muwala Vicky agambibwa nti ajja kuba nga atibwa naye bajja kumutta kalaba. Batugambye mbu ennaku z'omwezi nga 28. Kagwake keetonye kadama wena ali mu kiyumba bw'olaba ekiyumba ky'olimu kikususseeko okutoloka kintu kikulu nnyo. Vicky ya conference ze nakkiriza ye yatta omukazi naye awadde ensonga ze lwaki yamutta. Ekisooka omukazi yamugamba Vicky yali awulira nti nga mulwadde, omukazi n'amugamba ne bw'otamira ddagala nakuwadde obutwa ogenda kufa. Vicky n'agamba ani nze nfe nzekka, ng'omuggo weeguli n'amuwutula n'amutta. Bafaaba ayina ensonga endala gy'ayogeddeko n'agamba omukazi yamusaba salale we mu Novemba n'amugamba ddala njagala sindika salale. Omukazi yamugamba ngenda kuwa omusaala nga wayise emyezi 4 bwe naalaba ng'okola bulungi. Kitegeeza waliyo possibilities ez'obutamusasula mu myezi 4. Tamuwa mmere nga balinawo we bagenda ew'omukyala simanyi maama Wudda n'amupaakingira emmere ey'ennaku 2 ennaku 3. Omwana ono yamutraumatizinga n'amugjamu ne hope nti there is life. Ekyamuleeta kivuddewo. Okitegeera takyalina ssuubi. You people you judge us. Abantu abali ku kyeno judging omuntu naye gundi aludde ku kyeno talina kye yakoze. Wafunyeyo ku kadde n'ompuliriza n'owuliriza omuntu oyo lwaki talina kye yeekoledde. People are traumatized. People are not paid. Abantu bayita mu buzibu ku kyeyo. Tojajinganga muntu. Nze navumako mukama wange. Vicky wayogera bwati. Nze navumako mukama wange n'ambuuza what n'omusajja namuwemula. Omusajja namuwemula maze emyezi 3 tampa yadde 10 nga tansasula nga ndi mu security. Bwe yatuuka okunsasula n'ampaddira mu 7 okumala emyezi 3 gye nakola. Kitegeeza mu security namakola emyezi 3 ninga bampa 10 myezi 3 naye nga nazo tazinsasudde nga mpaddeko 7 naye ng'omwana nga ali ku kitanda baagala mitwalo 4. Okitegeera n'akutema sente za visa n'akutema sente za sira kyovula nze ebintu bya gundi byantama. Kitegeera nenfuna omulimo ku location gye nali nkolako nga bagenda kumpa omutwalo gumu mu 10 nga mbulayo contract y'emyezi 2 egweko nga bagenda kumpa milioni 11. Nali nkola n'abaana b'Abawarabu ne banteerayo akabega ne bampa we nina okuteeka CV yange. Omusajja ne mwega ne mugamba nayi kwegayidde enkansolinga sente wazitema nze za visa. Kitegeera gayi kye yakola yangamba mu 15,000 15,000 sana zisavinga mu security gye nali mukolera. How traumatized. Kati omuntu ali e Uganda oyinza obutategeera Vicky ono kyali mu kwogera. People are traumatized. Kadama okutoroka kintu kikulu nze nkubuulira obusungu omuntu bukusukkako. Naye ate otoloseewa considering ensi gy'ogendamu. Kati Syria wali ogenda kudduka ogende wani teri bamaama kiyumba eyo Syria tebaliiyo. Akkiriza n'agamba namutta namukuba emiggo ku mutwe n'emutta. Kitegeera whereby nze simunenya bannange nze simunenya. Tolina gweyogera ayinza kuba nga yayitamu na internet kwogera n'abantu bebewaka kwegamba obeerawo n'olabira ddala nga mu butuufu ensi okumye mwaba mujajinga. Simanya bannayuganda tebakyagenze, simanya bannayuganda bagenda batemako, simanya bannayuganda bagenda basala kugenda ku kyeyo. Buli omu waali walabira enjuba n'omwezi yaba amanyi kyayitamu bannange. Vicky agambye akkiriza ayogedde amazima yamutta. Naawe ensonga ze gwa mujajinge negwe nze yali akiyiseemu Mukama n'ataasa omuntu munnange bas osobola okukogga n'olowooza kino nakiri ne wejjusa ekyakujja ebyo nyinga we bali kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire ojja kubanga ogafuna era tujja kubanga tugakutuusako. Emboozi eyo tukyagigoberera eya Vicky ekituufu amazima bikyatusobedde oba bituufu oba nedda
byokugamba nti akatambi ke tulaba ng'agezaako okulaga nti bw'atyo bwe yamukuba oba bituufu oba AI tetunategeera ekyaddala naye nga sofa we bityo we biri.